otherwise. Katumba tulaba gwe musajja omwe abakyasinze okubanga trendinga ku social media. Si trendinga naye nze kyendaba nti ndi kwogera ku biruma Abannayuganda ate sikoma ku kubyogerako n'embinogera eddagala ate nga nze omu kubagenda siringa bemupi nti nja kwogerako nsaba omulala akikole nze agenda okikola kiba kitegeeza nti ebiruma Abannayuganda mbimanyi kankugereze nabaddeko saidi z'ekyotera nene Kalangala bakuba abantu okufa obufi naye kibakubya nnuuni ekyokubiri bekwasa nti balina obutimba bwe bavubisa obubi ne mbagamba lwaki babakuba embooko nze Katumba mu gavumenti eyange tugenda bawa obutimba obutuufu ennuuni ebakubya embooko tugireete kampani Bannayuganda bennyini be baba babeera nazo kati we banaaba nazo kiba kitegeeza nti bye bali tuteebweru bakuba embooko ku lw'aba China bikolebwa wano. So kati nagenza okukiraba nga abantu banjagala nnyo buli woyita ne baserebo bennyini olaba video nga bakola Katumba oye Katumba oye era awe twagweddeko ne ka video nga oli mu studio n'omukulu gwe bayita Santana mukwano gwange Santana yayimba akayimba Katumba oye nagamba ebintu webibanga byonna bigenze bubi when things goes wrong oyita bulisi Katumba oye nabadde ndi awo ne mukwano gwange omulala wano nankubira oluyimba kwegamba gavumenti sigamba nti buli kaseera tujabeera mu beef nga tulwanagana nedda tutuukako tulina time we tusanyuka netuberayo ne time nga bannaffe babaseemu abantu netukaaba nera wanda banga ngenza okulaba Frank so byonna kasavu kanyama kizibu nnyo okusanga abaserebu naddala abayimbi nga bakola abantu nga babiri ne bakola oluyimba lwe lumu ku muntu omu naye olunaku olwolwayo tulaba luli twakulaba nga oli mu studio ne Santana kati tulaba oli ne DJ Cream abantu bano obawa kasente ne okola ennyimba oteekamu oba bakikola kulungamu lino ssanyu lya Uganda manyi kye tuyita essanyu lya Uganda nti kati nga 14 Abannayuganda obuno obuyimba bali kwetegekera nga 14 bannange temuyiwa Abannayuganda sina gwe njogerera bubi sina gwe mpalana njogera ku bituluma nga ffe Abannayuganda. Katumba tulaba abantu kati batandise okujja family zaabwe mu Uganda bazitwala Bulaya abamu bazeeyo ne mu kyalo. Katumba nga gwo yesimye kuba president. Nze Katonda yakuuma lwaki bakifuula ekitakwa ekitagasa bo bennyini be bafudde ensi yaffe ekitagasa bali balina abazungu ababawaga ffe tetulina batuwaga nga Abannayuganda ekisi kyaffe bakifudde ekitagasa kati tugenda beerawo tutya neera Katonda yajja tuyamba abantu ba BTM mbagamba nti obudde bubadde butono nnyo ngenda kulonkinga akatabo akaliko emboozi yonna yonna eya Katumba nga tukalonkinga bannamawulire tugenda bategeeza venue manyi tetukyakola ngedda okulanga venue olanga poliisi neekusookayo obimanyi ebye Uganda so tugenda kuba tukalonkinga akakayimba mwe kati abavubuka abali eyo aboogera nti ndi project oba ndi nsiba yonna gyonsiba Katonda abalaba nga muli kulimba abalaba nga mulina interest zammwe okwagala ofuula Uganda Libya okwagala ogifuula eddwaniro kubanga abazungu babateekamu akasente kubanga waliyo nammwe abasajja abakulu abatwesibako nti tuli project zammwe mutwesibako mutuveeko